Ekiri Namibia kitiisa mu kibira kabaka azuuliddwa mu Bobi Wine mwe tukkiririza ulira bino tusimbule omulundi gumu. NUP Namasa Kitera Kyagulanyi Sentamu People Power Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine yasobola ebyaffe Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine tumweyuna tuyambe Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine muzukuke Uganda Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine tumweyuna tukasi walala kuba mulanga mukola Uganda n'enganda nsaba tukwatire wamu tuli mbuwange eggwanga eryali lyako kukira ettaala kati tutambulira mu nzikizo banga batutunda abange nsaba kuwabulwa bano bannanfuusa bakwata entebe okukaddiwa mwagigula wa Uganda kati mutuddiza ebyaffe tukola amawulire gwanga mujje bannange Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine yasobola ebyaffe Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine tumweyuna tuyambe Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine muzukuke Uganda Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine tumweyuna tukasi omulembe gw'abazeeyi banno gwagwako guno omulembe gw'abavubuka va mu ntebe yaffe tutekemu agijjamu kuba ekituufu waggwamu okukubisa nkuba otookesa musana nekibasi tekitambula twafuna mbuleera tugibikka n'abalema kyokoze kimala genda gweraba bbeeyi y'amafuta biru z'amazzi tokoze obyonoonye bwonoonye eggwanga lyali ly'amasanyu olifudde lya bulumi nze bampita Tomasi nkugambye n'obulumi kaakati nno ampuliriza nga sinaba kubeera nga nkutyemula omutima n'okubeera nga nkawaŋŋamula ekiri e Namibia ekifumba omutuku ekitokota nga si kisaanikire ampuliriza njagala nsooke nkuyiseko katono nnyo wane waffe Uganda njagala nnyo bwe tuba nga tukola obutambi bwaffe nga tukola amawulire gaffe bingi bye tulina okubeera nga tumanya oba oliawo bye tulina okubeera nga tetubuusa maaso wabula kyenjagala osooka onkolere mukwano gwange ampuliriza vire eno kankusabe osooka ogimpere ekigalo oba giyite like ate nga oli mpya osubscribinge ku mukutu gwaffe guno okoone ne ku kadde buli waka gotteekayo obeere nga tomusubwa naggamba guno gw'omukutu ogw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka ogwa AKTV nange AK Master emabega w'omuzindalo namaze okubeera nga nteekako galubindi n'okubeera nga mukwano gwange neesiba enkuba emabega w'omuzindalo tusobole okubeera nga tutolontoka tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa Kayingu era enamba gy'olaba ku screen eyo ya Haji Miti ng'olina ekizibu ekya buli kkala okoonako mukoone ono musomi wa dduwa kaakati njagala nsooke nkubulye mukwano gwange ampuliza mu nsi Uganda amaziga emiranga okwazirana obwavu obukudde ejjembe ampuliriza kino tekibuusibwa maaso olunaku olwajjo mwami Museveni yakutte konvoyi esoba mmotoka 30 n'agenda ewa mwami Balamu mbwagenze kulaba ku maama wa Balamu kyannaku nnyo omusimbi oguyononebwa buli lunaku mwami Museveni nga nagukubuulidde ogwawo n'ekigwa mukwano gwange ampuliriza kaakati njagala osooka olaba essomero lino waliwo ensonga lwaki nkulaza essomero lino njagala ogoberere emboozi eno ogoberere sitoola eno olabe ebifaananyi bino bwe tubivaamu nkugambye ngenda kubeera nga nkutwala mu mboozi enzito ddala nga kuno kuliko okubeera nga Ssaabasajja Kabaka mbu amaze okubeera nga azuulwa gy'asangiddwa mu ggwanga erya Namibia mu kibira eyo mu mambuka ngenda kuba nga mbikuwa byonna gwe weesirikire ogenda kubeera ng'obiwulira. Kino kye kibiina ekya P7 eky'essomero Arianda Primary School erisangibwa Terego tutegeezeddwa nti abayizi abasomera muno bali 13 ate kino tutegeezeddwa nti kye kibiina kya P6 omutuula abayizi 63 nga basomera muno ekibiina ekisembayo kino tutegeezeddwa nti kya P2 mubadde musomeramu abayizi 103 naye olw'okuba nti tebasobola kujyamu bawaliriziddwa abayizi bano okubajjawo kati basomera wansi wa miti. N'ekizimbe kino ekitaggwa munanga kibikiddwako tundubaali abayizi aba P3 abawera 96 n'aba P4 75 mwe basomera. Neeno embaawo ze bakiika ku bbulooka ne batuula nga bawandiikira ku bisambi. Ekibiina ekyokutaano baakomerera miti ne gikwata ku kisenge ky'ekkanisa ne basibako amatundubaali. Twasanze omusomesa ali ku social studies afalaasira bayizi ng'asomesa omusana gumuggwerako ku lubaawo nga n'abamu ku bayizi tegubataliza. They help in rain formation. What else? Another advantages of physical features, and there are some answers which are here in the book, which I'm also going to add.
Bano beetwala okuba ab'omukisa ng'aliibwengo kuba batuula ku butebe bwa pulasitiika nabo ne bawandiikira ku bisambi. Abawansi okuva ku bbebi okutuuka ku top class baasalawo kubasomeseza wamu Kirindi mu kkanisa. Mu bigezo bya P7 eby'omwaka 2023 batuuza abayizi 20 kyokka babatuuliza mu ssomero ddala. Ku bano 3 baayitira mu ddaala lya 2, 8 mu lyokusatu, 7 mu lyokuna, 2 ne bagwa. Bukyanga essomero libaawo tutegeezeddwa nti tebafunangayo first grade. Abasomesa n'omukulu w'essomero tebalina woofiisi nabo bakozesa miti. Alianda Primary School lisangibwa Terego. Olunaku olw'eggulo nakoledde akatambi akasembeyo ku mukutu gwaffe gwa AKTV ekiro ne nkulaga mukwano gwange mpuliriza ababaka abakiikirira emiti mu ggwanga Uganda nga we bakiikirira tewali yadde ente, tewali yadde embuzi, tewali yadde enkoko, naye nga waliyo constituency nga mulimu miti kibira kyerere na subi, naye nga waliyo ababaka abali mu parliament. Ne nkubuulya lwaki ababaka bano batemwatemwa ne bafuula bangi nnyo oba ne bafuulwa bangi nnyo mu parliament, waliwo ayisawo ebigendererwa bye gwe kyobadde tomanyi. Kaakati mukwano gwange mpuliriza ng'omaze okulaba essomero lyo, ng'omaze okumanya nti essomero lino bukyalibaawo bukyalitondebwawo ku nsi kuno terikolangayo first grade yadde n'emu, n'abaana abalimu Mukama Katonda azza bibye, naye nga nnakulaza olunaku era olw'eggulu essomero eryazimbibwa mu ggwanga erya Tanzania erimanyiddwa nga Kyato nga lino lyamalawo obuwumbi n'obuwumbi ng'eyalizimba Mwami Museveni ekyali muzimbisa yeebaza Abatanzania okumuyambako okukuba amini n'okumufugaza n'okuteeka Mwami Museveni ku ntebe, naye nga mu nsi Uganda bannayuganda bakaba. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza ebyo ngomaze okubeera ng'obiteeka ku bbali, amawulire ga Ssaabasajja gakyagenda mu maaso n'okulanda okufuuka namulanda ng'amabere g'embwa. Njagala omanye ebigambo bino mukwano gwange ampuliriza, ebigambo bino byonna gye byatandikira gwali mwezi gwa kusatu, wabula nga amawulire ag'ekyama gamaze okubeera nga gakisuula oba gamaze okubeera nga gakawaŋŋamula oba gamaze okubeera nga gafuluma. Gano nga galaga nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II Katikkiro Charles Peter Mayiga yavaayo n'atugamba nti yatwalibwa mu ggwanga erya Germany, wabula nga amawulire gano mukwano gwange ampuliriza gamaze okubeera nga gabisambajja. Gano galaga nti Ssaabasajja Kabaka teyatwalibwa mu ggwanga lya Germany. Kakati njagala oli olwonsumuludde entandise. Ssaabasajja Kabaka tatwalibwangako mu ggwanga lya Germany. Ssaabasajja Kabaka era ne Katikkiro we yakoledde video n'ayanja Obuganda, Ssaabasajja Kabaka teyabadde Germany. Wulira ebigambo bibino bimaze okubeera nga bivaayo nga bisumulukuka gw'obitegere. Ssaabasajja Kabaka yakukusibwa, wulira, n'atwalibwa mu ggwanga erya UK giyite Bungereza, ensi eyakubyeko Anita Amongo envumbo oba kiyite ekibaati olw'okulya enguzi n'okubba omusimbi gw'omunnayuganda. Ssaabasajja Kabaka mbu yakukusibwa n'atwalibwa eyo omwezi gwali gwa kusatu ng'embeera yataasula utaasibewo yali ku mimwa mu ggwanga erya UK. Kati mukwano gwange mpuliriza wulira ebigambo bino. Ssaabasajja Kabaka n'akomezebwawo, wuliriza, n'akomezebwawo mu ggwanga Uganda, era bwe yakomezebwawo mu ggwanga Uganda teyaddizibwa mu lubiri lwe olw'ebbanda. Njagala okimanyi nti Ssaabasajja Kabaka awangalira bbanda mu lubiri era gy'abeera. Kaakati era njagala omanye nti olubiri luno olw'ebbanda waliwo omusajja yavaayo n'akireyiminga ne tulaba ne Minisita Sam Mayanja nga bagamba nti ettaka lino okutudde olubiri luno olwa Ssaabasajja mbu sirya Kabaka, sirya Ssaabasajja. Kaakati ebigambo bimaze okubeera nga bifuluma nga byanja era nga bitalaaga amawanga n'amawanga, nga gano amawulire galaga nti Ssaabasajja Kabaka mu lubiri ebbanda musajja wattu yavaayo dda, era bino byonna bigenza okutuukayo okubeera nga bigwawo mbu mu lubiri ebbanda nga yavaayo dda, ng'olubiri luno mbu lugenda mu maaso n'okubeera mbu nga luddaabirizibwa. Naye saagala weerabire nkugambye waliwo amawulire agaafuluma emabega gano nga galaga nti Ssaabasajja Kabaka olubiri lw'ebbanda ettaka lino waliwo yali alikayanira, era ne Minisita Sam Mayanja n'avaayo n'akoona mu nsonga eno. Kakati Ssaabasajja yaggibwayo n'atwalibwa mu lubiri wano Emmengo mu Bulange, Emmengo mu Bulange, era kigambibwa nti ono wabadde awangaalira ebbanga lyonna. Kakati mukwano gwange ampuliriza amawulire gongera okubeera nga galondoola ensonga eno nti Ssaabasajja Kabaka owa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II abadde emisana aggibwayo, era mbu nga baamuwa oba nga baayiwa amagye amalala nga mangi okwongera ku gali agaali gamukuuma ebbanda, ne bongera amagye amalala mangi nnyo Emmengo ku lubiri mu nnyumba ye emanyiddwa nga Twekobe nga waabeera, naye nga amagye gateevuunya buteevuunya. Wabula nga sinaba kubeera nga mmalayo ensonga eno, kansoke nkuteeke mu katambi kano kawulirize. Bw'omala okukawuliriza nyongere enkomewo nkuwe bwino mpaka lwe tunaatuuka ku nsonga eri Ssaabasajja mbu
bwazuuliddwa e Namibia mu National Park. Wuliriza ebigambo binene bitiisa era byewuunyisa. Ensonda emabega zibadde zitegeeza nga Katikkiro tannaba kuvaayo nga bagamba nti Ssaabasajja Kabaka nti ennyonyi yamukomyawo mu ggwanga mu kasirise era nti teyali German wabula nti yali munda mu ggwanga erya Bungereza gyali agenze for medical attention. Ennyonyi neemukomyawo nti mu kasirise era nti ensonda ne zigamba nti bwe yakomawo baamutwala mu Lubiri e Mengo wakati mu tight security mu Lubiri e Mengo nti gyali n'okutuusa akaseera kano nti emu ku nnyumba ezisangibwa mu Lubiri lw'e Mengo Ssaabasajja mwasula ennyumba eno gye bayita Twekobe nti asula mu Twekobe nti kakati emisana waliwo tenti eteekebwawo Ssaabasajja mwasiba mpola mpola okulinana Twekobe. Kakati Olubiri lw'ebbanda amone gategeeza nti mu kaseera kano luli mu kuddaabirizibwa n'olwekyo Ssaabasajja ebbanda abadde yavaayo nga asinga kubeera Mengo mu Lubiri si nsonga nti oba mulwadde ze zambugisa ebbanda nti Olubiri olwo luli under renovation bali mu kuluddaabiriza era bwe tannagenda Bungereza mu Maachi yasooka kuvaayo nga Olubiri olwo bagenda maaso n'okuba nti baluddaabiriza. Kati ensonga lwaki nti ali mu Lubiri e Mengo oba nti Olubiri lwasinga okubeeramu ensangi zino era tutegedde nti ne security bajongerako ko wakati mu Lubiri olw'Emmengo security amawulire gano gebadde gagenda maaso n'okuba nti gatambula gati gano nga kubuulidde ndowooza genda ndibadde ensooka naye ge gabadde gagenda maaso n'okuba nti gatambula. Katikkiro kwe kuvayo n'atangaasa ensi n'agamba nti kiri bwe kiti ne bwe kiti era nkakasanga naye wakkiriza awuliriza tewakkiriza nti Ssaabasajja ali German Of course gano gabaddewo nga bagamba nti ali Mengo awo era security empitirivu waliwo abasirikale bamutaseka abagenda maaso n'okuba nti bakuumawo wali awo Mengo mpola mpola wali mu kava mpola mpola. Jukira Ssaabasajja Kabaka kuva mwaka 2019 obulamu bwe bwadde tebweyagaza era nga badde atambuzibwa mu malwaliro wano munda mu Uganda e Kenya Germany India ne munda mu ggwanga erya United Kingdom oba Bungereza. Kale nno wano Katikkiro Charles Peter Mayiga wa video n'agenda maaso n'okuba nti ategeeza nti omukulu mulwadde era mu kaseera kano akyafuna bujjanjabi ali munda mu ggwanga eriyitibwa German nti abasawo bagenda maaso n'okuba nti bamutegeeza nti talina genda maaso n'okuba nti yeetaba nnyo mu bantu abangi ensonga lwaki nti ne mu bivulu ebaddewo omuli emisinde omuli enkuuka n'ebirala Ssaabasajja bali tagenda maaso n'okuba nti alabikako olw'ensonga nti abasawo bamu advising oba bamuwabula obutagenda maaso n'okubeera mu bantu bangi mu kaseera kano nga mulwadde. Kakati ampuliriza ng'omaze okubeera ng'ofuna ku bwino oyo ng'amawulire galaga nti Charles Peter Mayiga bye yatugambye nti Ssaabasajja ali Germany bya bulimba era amawulire agamu galaga nti Ssaabasajja Kabaka mbu mwali tafulumizibwanga. Kati wuliriza mbu mwali tafulumizibwanga kyokka nga amawulire amalala galaga nti bwe yali agenze e Bungereza bwe yali akomezebwawo bwe yakwatibwa n'atwalibwa mu ggwanga erya Namibia era kyova olaba nga olunaku olwajjo okoosajjo amawulire gafulumye gano nga gayitidde ku mutimbagano omukutu omutongole ogwa ddala ogwa Buganda gano nga galaga nti Ssaabasajja Kabaka yabadde agenzeeko e Namibia mbwe okulaba ku muganda we ampuliriza ono yafulibwa ambasada ow'eggwanga erya Namibia wabula kyannaku nnyo ebifaananyi ebyafulumye nga Ssaabasajja Kabaka ali mu ggwanga erya Namibia byabadde byennyamiza ng'ayambadde obujaketi bwe yali mu mwaka gwa 2023 ng'asimbula emisinde. Wuliriza era ng'ayambadde niigiina nga ne bagikuwamu 30,000 tosobola kubeera ng'okyambala. Ekisooka yabadde niigiina nga nvundu kinniigiina nga kiddugala ng'ono alaga nti musajja wattu alinga amaze n'ebbanga nga tanaaba. Kakati amawulire gongedde okubeera nga gakakasa nti Ssaabasajja yandibanga ekizimbe ekyo oba ekiyumba ekyo kye mwalabye we yawambibwa kiri mu mambuka g'eggwanga erya Namibia eyo era nga waliyo ne National Park waggulu eyo. Kakati ng'ono gyakuumibwa wabula nga amawulire galaga nti bassekabaka bangi, wuliriza, bassekabaka bangi
okutandikira ku Chwa emabega eyo nga bana bazze bawambibwa era nga bakukusibwa ne bajjibwa mu Uganda ne batwalibwa ebweru wa Uganda. Wabula bano batuuka ebweru wa Uganda bamalayo akabanga nga tebali mu kkomera, wabula nga bali mu mayumba, amayumba ago nga basobola okubeera nga beetaaya. Wabula ekiseera bwe kituuka bano battibwa. Kakati ndowooza owulidde. Waliwo eyatwalibwa mu ggwanga erya Namibia olunaku olwaleero ye Ssaabasajja Kabaka gy'awangaalira okusinziira ku mawulire agatanaba kubeera nga gakakasibwa galaga nti yali eyo. Kyokka nga ne taata we Ssekabaka Muteesa yawaŋŋangusibwa n'atwalibwa mu ggwanga erya Bungereza, ono gye yattibwa nga yaweebwa butwa era ng'omulambo gwe gwakomezebwawo omugenzi kati Idi Amin Dada ampuliriza mu ggwanga erya Uganda. Kyokka nga ne taata wa Muteesa kigambibwa yawaŋŋangusibwa n'atwalibwa mu ggwanga erimu riri wano mu Afirika. Yamalayo akaseera era eyo yabeerayo ebbanga n'azaalirayo n'abaana, wabula oluvannyuma yattibwa. Twongere okusabira Ssaabasajja Kabaka yandibanga embeera gy'alimu ampuliriza eyungula ezziga era nga tetumanyi ekyamazima kituufu kyekigenda okubeera nga kiddako, kuba omusajja ono amalire ddala ebbanga okuva mu mwaka gwa 2019 teyeeyagalangako, azze atwalibwa mu mawanga ag'enjawulo. Mwamulaba nga atwaliddwako e Kenya, yatwalibwako e India, yatwalibwako e Dubai, yatwalibwako e Germany, eggwanga erya Bungereza, beko n'eggwanga erya Amerika. Ono ajjanjabwe naye nga Katikkiro Charles Peter Mayiga agamba mbu ono yalwala ekimanyiddwa nga ekirwadde ebirwadde obuva ku bumuli ekimanyiddwa nga allergy ow'ebimuli. Kaakati no mukwano gwange ampuliriza twebuuza Ssekabaka ddala allergy yaluma Kabaka oba waliwo ekirala ekikusike oba oliawo kye batayagala Buganda kumanya, naye nga Ssaabasajja Kabaka ampuliriza tegeka amaziga ye aggwawo. Embeera gy'alimu si nnungi nga n'abasajja bennyini ab'olukiiko olwa Buganda abeesobolamu basajja be abaasaba ogenda okumulabako maaso ku maaso bano baagaanibwa. Lwaki baagaanibwa? Sooka owulira akatambi kano ogenda kakasa nti n'obwakabaka bwa Buganda bwe bwakabaka obukyasinza okubeera obukadde mu nsi eya Afrika ku lukalu olwa Afrika. Buno buyira emyaka emeka gikutte mu lwenda ngenda kudda mbikuwe okakase Buganda. Esther Owokubiri was sent into exile and died from there. I'm pretty sure, take this from me, Mutebi, it may be difficult for the king to return back to that kingdom because the King Mutebi does not side with Museveni. Njagala mujukire bulungi statement Kabaka gye yakola n'abagamba nti twagala okunoonyereza kukolebwe ku bantu abaatemula abantu baffe in that Black November when His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi was arrested in Luka. That is the last time that the king was seen in normal ways. Oluvannyuma lwe statement eyo gye yakola nti okunoonyerezebwa kukolebwe ku bantu abaatemula baganda baffe nga Bobi Wine bamukwatidde Luka, okitegeera Kabaka bw'atyo taddangamu kudda ngulu. Kino njagala mukijje ku nze. If we don't wake up and this is the right time, I'm telling you, luno olutalo lwe tulimu, it is more of a political war. Ate n'ekirala nze ntera okukibagamba ne president waffe akibagamba, Museveni is not just a political opponent. Museveni is the embodiment of the decay of everything in our country right now. So bwe tunaaba tetusituse leero, Museveni agenda tukiriza ebigendererwa bye ebyayagalira eggwanga lyaffe Uganda, and that is the extinction of we the indigenous people of Uganda. Nze naayogera bino, nze ndi musajja mukiga nva Kabaale, naye obulumi bwe nnina bwa ggwanga Uganda. Kati gwe munnange gw'omusoga ali eyo, gwe obwakabaka obusigadde bwonna, bw'obanga olaba Museveni asobola okukwata obwakabaka bwa Buganda, the biggest and most organized kingdom on the African continent, which was established in the 12th to the 14th century. That makes Buganda a kingdom of a history big as 900 years. Museveni bw'abanga asobola okujolonga a big history of 900 years. Kati gwe omusoga kiki ekikuleetera okulowooza nti gw'oli safe? Mujjukire obwakabaka. This is the identity of a black man. That is we. Our ancestry is we. Ate nno Museveni kyewuunyisa okumanya nti omusajja oyo mulimba, okumanya nti omusajja oyo mulimba, buli lwayimirira, buli lwafuna akazindaalo asomesa ekintu kye bayita Pan-Africanism.
But Pan-Africanism moves in the same line with our ancestry. We need to find ourselves. How are we going to find ourselves when our real blood, our kingdom, that is our database is being undermined by a history of just 40 years of Museveni that began in 1986? So Museveni alinga yagala otulaga nti kahistoreke ak'emyaka 4 ng'ate akakoledde on deception and killing innocent people mbukasobola okusangulawo a history big as 900 years. Ekyo tekisoboka. So baganda bange kino kye kiseera musituke bwetuna these things. This is what EKTV Media Uganda mukutu ogw'ensonga gwa muntu wa wansi gwa nkyukakyuka video jiwe ekigalo nga tunabakuberanga ogikiwa kakati mukwano gwange mpuliriza oyinza okubeera toli Muganda oba oli Musoga oba oli Munyankole oba oli Mutoolo oba oli mu tribe kiyonna njagala okimanye nti obwakabaka bwa Buganda bwe bakabaka obusinga okubeera organized mu ggwanga Uganda mu East Africa ne mu Africa yonna era okusinziira ku batunulizi b'ensonga bagamba nti obwakabaka bwa Buganda bumazewo emyaka 9 mirambirira bugenda kuweza kyasa kirambo bagiyite decade kubanga decade ebaamu emyaka 10 kakati nga bano bagamba nti obwakabaka obusinza okugundira okubeera organized n'okubeera obw'amaanyi bwe bwakabaka bwa Buganda wabula bw'abanga mwami Museveni asobola okubeera nga akozesa obwakabaka buno n'abumenyamenya ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'atuuka mu mbeera eno mwena mujjukira Ssaabasajja Kabaka yamalako emyaka 2 mirambirira ono nga takwata simu eya General Museveni nga ne bwamukubira bamuwa secretary tamukwata era mwami Museveni n'avaayo n'akomplaininga naga nti omukulembeze w'eggwanga akubira atya simu okumala emyaka 2 nga tugikwata twaye tetumanyi ensonga lwaki ono yagaana okukwata ensonga eno ey'essimu kakati mu bigambo bye Ssaabasajja Kabaka mwena mujjukira yavaayo n'agamba nti ayagala ekinoonyereza nga musajja bwakugambye kukitta bantu ekyaliwo mu kalulu akaggwa baveeyo babuulire ensi baani abatta abaana ba Buganda era nsonga lwaki lwaki battibwa era abattibwa basobole okubeera nga bafuna obwenkanya oba oliawo basasulibwe baliyirirwe n'abo ababatta basobole okubeera nga batwalibwa mu mbuga z'amateeka bawozesebwe era bakolebweko ng'amateeka bwe galagira kakati ya Ssaabasajja Kabaka y'omu n'avaayo n'agamba nti obwakabaka bwakomezebwawo naye ekyannaku nnyo obuyinza tebwafuna era y'omu n'agamba nti mwegendereza abo abalaga nti baagala nnyo Obuganda naye nga mu byaddala be basinga obutabwagala mwenna mmaze okubeera nga mulaba ani asinga okubeera nga yeefuula ayagala alumirwe ennyo Ssaabasajja naye ng'ekyamazima ayogera bwogezi wano kungulu naye ng'omusajja oyo omusajja yakowa kabaka era nga yandibanga omusajja oyo y'omu ku basaddaaka kabaka era ng'ebigenda mu maaso mu Buganda omusajja ono aseka magye mu lukufu wabula ng'ebigenda mu maaso abimanyidde ddala nti Ssaabasajja Kabaka yandibanga ali mu mbeera etawoomya nnakabululu era yandibanga gyali musajja wattu tali mirembe kyova olabanga abantu bangi bavuddeyo ne basigala nga bamubanja nabo be tusuubira okubeera nga tebandibanjizza kabaka mu mbeera eno bavuddeyo ne bagatta eddoboozi ne bagamba twagala ekintu kimu totubuulira kintu kya kyonna twagala kimu kabaka kakati njagala owulire ebigambo bino Ssaabasajja Kabaka wabanga yagenze kukyala mu ggwanga erya Namibia okukyalira muganda we nga bwe byabadde bwe babiwandiise ku mikutu gya Buganda lwaki yagenze ayambadde ng'omupakasi lwaki yagenze ayambadde nga omunaku omuwejjere lwaki yagenze ayambadde nga masiikini bw'abanga Ssaabasajja yagenze kulaba ku muganda we lwaki ne batulagawo kifaananyi nga muganda we amwaniriza era nga Ssaabasajja Kabaka ayambadde bulungi decent ng'ali mu masuuti oba ne bwabanga tali mu masuuti ng'ayambadde mu nnyambala endala yonna era Ssaabasajja Kabaka lwaki balaga ye yekka baani abaamuwerekeddeko baani abaamwaniriza yatuukiddewa era bukyagenda lwaki batulaga ekifaananyi kimu lwaki tebalaga bifaananyi birala sooka owulira akatambi kano ndagambye nti olwaleero mukwano gwange mpuliriza ojja kugyasimula kubanga ebya Ssaabasajja byo tebiggwayo amawulire gongera okubeera nga gafuluma naye nga gano gonna ga ntiisa ga nnaku gongera okubeera nga gakuba ttooki n'okweralikiza naawe gwe kennyini munnayuganda naddala gwe omuganda oba alumirwa Obuganda weeteeke mu kifaananyi ekyo obuuze ddala ekituufu kye ki Mayiga byayogera bituufu oba gwe okusinziira ku byolaba Mayiga yandibanga atufera Buganda aweebwa ekitiibwa mu nsi yonna ne tutabakwadde kulaba mukulembeze wannono mu ggwanga lya Namibia nti oba apoozinzeeko ne kabaka wa Buganda. By the way, I want you to listen well. Mayor, wano wennyini nze nabadde nsuubira nti singa agenzeeko mu ggwanga ng'erya Namibia twandabye omu ku bakulembeze b'ennono mu ggwanga eryo ng'ali ne kabaka kubanga naye mukulembeze waaki. I want you to listen well. Tetwalabyeko wadde kifaananyi kya mukulembeze wannono mu ggwanga lya Namibia ng'apoozinze
because ekifaananyi ekyo at least ekyandi trendinze nnyo ku social media and emitima gy'abaganda abali mu kuwoza kabaka ali luddawa kabaka ali luddawa ne gikkakkana. The only pics bye twafunye byebyo nga kabaka wa Buganda okusa ku Kingdom bwe yawandise ku mukutu waayo gwa Facebook egamba nti kabaka yagenze kuumulako Namibia era omulangira omubaka wa Uganda mu ggwanga lya Namibia n'agenda amukyalireko. Mu kumukyalirako mu kaseera of all people in Namibia abali concerned ku bulamu bwa kabaka ekifaananyi ekyafulumye kyabadde kyamulangira ono. Ofuna bulungi ekyabadde kyamulangira ate nga naye munna Uganda. Kati tudde ku photography, is it photography interpretation? Image interpretation. Engeri gye twatapuseemu ekifaananyi kino embeera yakyo kabaka ng'alaga tali bulungi n'akamu n'akeddagala mu ndabika ye yabadde alaga nti akyali mugonvu. Ofuna bulungi n'atakoma ku ekyo kabaka ne bamukulaga nga omukulu omulangira afukamidde ng'abuuza kabaka ng'asimayiringa nga bulijjo kabaka waffe bw'abeera. Omusajja ne bamulaga ng'ayambadde niigiina. Niigiina yakulumya eyo. Niigiina nga if I am to bwe mba ndi wa kugigula nga banfeze nti nvudde mannyo gaseka yiri eri munda mu kyalo bayinza ojjinguza nnusu kasanvu nga banzibye nnyo. Ne bw'osanga omwana nga ffe abawangaalidde wano esite nnyinza okugikulamula n'engikugulako wakati w'3,500 n'N1,400. Kati nowuliriza abalala kemutaategedde. Omuntu eyakubye ekifaananyi kino omuntu alini between the king of Buganda and the ambassador, omuntu ali connected ku babiri abo ye yakubye ekifaananyi ekyo. Yo either okubanga essimu gyakwata either Samsung ey'ebbeyi oba iPhone. Sisuubira kubanga wa Tekino waali, sisuubira wa Tekino oba wa Itel nga waali, nsuubirawo Samsung na iPhone, whereby that the two phones zenkakasa ezikuba ekifaananyi ekisobola okuba ekirungi ennyo ne bw'otakolamu edit. Denyo mpulira bulungi bw'otunuulira kabaka bwe yabadde afaanana n'enniigiina eno gye yabadde ayambadde nga n'enniigiina. Kaakati nno ensonga nga bwe zitambula ampuliriza tujja kubeera nga tuzikuwa okuva ku tulondoole ensonga eno kubanga etukwatirako ddala ffe ng'abaana ba Buganda, bazzukulu ba Buganda, era naddala abo Buganda beereze okubeera nga mukwano gwange tusobola okubeera nga tuvaayo tugatte eddoboozi lyaffe ku maloboozi g'abo abantu abalala tusobole okubeera nga tumanya ensonga entuufu n'okubanja omuterega Ssaabataka nyinimu Cuucu Magulu Nyondo wa gy'ali ensi etegeere era ne bwe tuba tumaze okumanya gy'ali ali mu mbeera ki, lwaki ali mu mbeera eyo emufaananya okubeera nga bambi atabangako kabaka wa Buganda. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza laba bino bimaze okubeera nga bibeerawo oba nga bigwawo. Kaakati ate ne wabawo amawulire amalala agalumika omusajja ono Charles Peter Mayiga. Mukwano gwange gwe ampuliriza amawulire nga galaga nti omusajja ono okuviira ddala eyo emabega abadde ajja abba era n'okubeera nga awuutanya. Wuliriza ebigambo binene. Omusajja ono ne bwe twebuuza ssente azijjawa, omusajja mugagga muvundu. Kaakati njagala ojjukire Tamale Mirundi yakugamba nti ono RDC mulamba wa Mwami Museveni mu Buganda. Era okusinziira ku Tamale Mirundi yagamba nti omusajja ono aweebwa obukadde obusoba mu 12 buli mwezi okubeera ng'akolera Museveni emirimu gye gy'ayagala okubeera ng'akola ku Buganda. Kati ebyo ng'obitadde ku mabbali amawulire gamaze okubeera nga galaga nti eggwanga erya Bungereza tujja litambulirako nnyo kubanga ensonga kwe zitandikira nno lye lyafuga oba lye lyali ery'abafuzi y'amatwale eri eggwanga Uganda. Eggwanga lino erya Bungereza wuliriza buli mwaka livaayo ne ligaba scholarship wuliriza oba ne ligaba okusoma okw'obwereere. Kaakati eggwanga lino erya Bungereza nga scholarship zino ziyitira ate mu bwakabaka bwa Buganda wuliriza kubanga bano Abangereza nabo balina obwakabaka era basanga obwakabaka bwa Buganda nga bwe bufuga Uganda nga buli organized bulungi nnyo. Kaakati bano mbu bagaba scholarship buli mwaka
okujja eno mu Uganda basobole okubeera nga bayambako ku baana ba Buganda abo abateesobola abatalina mwasirizi naye nga amagezi bagayina agandisomye oba olyawo ne babako bibayamba Obuganda n'okuyamba Uganda ng'ensi yaabwe. Kaakati amawulire gakiraga nti omusajja ono Peter Mayiga scholarship zino bwe zijja mu Buganda oba ne zituukira Emmengo ku ofiisi ye eya Katikkiro, wuliriza kyakola omusajja ono akwata scholarship zino bw'amala okubeera nga azifuna n'amanya omuwendo gw'abantu n'amanya be babagala makoleges ki babagala ku courses ki. Kakati omusajja ono n'afunayo abantu be. Njagala olire ebigambo bino binene ddala era katambi ngenda kubeera nga nkakuwa mwalaali okeerabireko ng'omusajja aleeta bwino omuzito ddala ku nsonga eno nti omusajja abadde akwata omusimbi n'omusimbi omudidi n'omudidi nga scholarship zino mbw'ate atunda ntunde era nga baziguza. Wuliriza, si beebo abalina okubeera nga ate bazisomamu ng'aziguza baana bababedde abalinamu ku ssente ate abeesobola kyokka nga scholarship zino zijja nga zijjiridde oyo omuntu omuwejjere ateesobola wabula tasobola kubeera ng'azifuna kubanga talina access yonna ku ofiisi eya Katikkiro. Kakati Katikkiro kyakola scholarship zino sooka owulire ebigambo bibino saagala bibeere nnyo byange njagala byewulirireko ate ng'obyerabirako. Mubadde mukimanyi mwe bannayuganda nti obwakabaka bwa Buganda bulina scholarship 105 ezifuluma every year nga obwakabaka bwa Bungereza bwe bwaziwa obwakabaka bwa Buganda. Mayiga scholarship ezo otunda ntunde oziwa abantu abali mu government. Tubadde tuwebuuza lwaki abantu abali mu government abaana baabwe basobola okuyingira mu masomero agali expensive one. Mayiga bino goba byesombedde. Mubadde mukimanyi mwe bannayuganda njagala mu sharing video eno anti wagambye mbuno waliwo abatukumamu omuliro ng'abantu abo balimu ebyobufuzi. Kati mwali Charles Peter Mayiga njagala okugamba nti waliwo eŋŋombo fenno boolaba wano twava e Uganda nga tuli bato nze gwolaba nakulira South Africa. E South Africa waliwo obwakabaka bwa Lesotho, e Uganda gye muyita Lesotho. Waliwo obwakabaka bwa Lesotho. Obwakabaka bwa Lesotho Abasotho baamigrating okuva mu Mountain Kingdom eye Lesotho ne bajja Bloemfontein, abamu ne bajja as far as gundi gye mulaba gundi Mafikengi bwabwa ne bafuuka Abaswana, abamu ne bafuuka abaki kubanga eyo South Africa yali y'Abazulu. Abamu ne bagenda mu North gye mulaba eyo Limpopo province. Oba kitegeera. Kakati njagala okugamba nti obwakabaka bwa Bungereza bulina treaties ze bwasayininga n'ensi ze bwagavaninga. I mean n'ensi ze bwakolonizinga. So mumpembe Charles Peter Mayiga njagala omanye nti bwe tuba tuwogera ku bintu bino tewali politician atutuma. Nakugamba nti ku AKTV tetuyiya mawulire, tetukola mawulire, wabula tukwata amawulire agagafulumye agatambula ne tugagatta wamu ne tugakuleetera ku mmeeza yo n'osobola okubeera nga ogategeera nga tugatemyetemye nga tugasunsudde nga tuwadde endowooza yaffe nawe bw'oti omala okuwuliza n'osengejja n'obeera ng'ojja mu kikyo olina okubeera nga otegeera. Kaakati mukwano gwange ampuliriza ku mukutu gwaffe gwa AKTV ebigambo bino byonna nga bw'obiwulira oba nga bw'obiraba saagala olowooze nti bizze bigwa bugwi. Ebintu bino byonna amawulire galaga okusinziira ku mwami Museveni General Kaguta Tibahabulwa ono nga amawulire galaga gamwetololerako nti bino byonna bigenda maaso mu Buganda ne Uganda yonna tebigudde bugwi wabula byali mu pulaani. Amawulire gongera okutegeeza mwami Museveni yennyini mu bigambo bye yasooka n'avaayo n'ategeeza ensi eno mu bigambo bye mu 1900 nja kuzaako emabega mu 1986 yavaayo n'ategeeza ensi n'agamba nti ekisinga okubeera nga kireeta obuzibu mu Afirika yonna okutwalizaamu abafuzi abeewaŋŋamya ku ntebe ne beeremeza mu buyinza kakati abo be bafuuza ekizibu. Era ono n'alayira n'akomba ne kwebaza eriba n'agatagenda kubeera omu ku abo abeeremeza mu buyinza. Kakati we twogerera essaawa zino ono ng'akunuukiriza mu myaka 40 kyokka kisinga okubeera nga kikwasa ennaku ekyeraliikiriza. Ono alaga nti n'ekisanja ekijja talina awombera yonna yakubeera ng'asula tawulo oba nga alekulira
awola alaga nti obuyinza akyabwagala ate ng'ekyongera okubeera nga kikwasa encukwe oba nga kikuba ennaku ng'ono ateekateeka ne mutabani we okubeera ng'essaawa yonna yandirowooza nti ayinza okwagala okumuddirira mu bigere ono ng'amaze okubeera ng'avaawo. Mwami Museveni mu bigambo bye 1986 ayanja ensonga n'agamba nti obuzibu obumu obulala ng'oggyeko obw'okweremeza mu buyinza be bannabyabufuzi abo abajja ne bajjako bannaabwe ne babeera nga abajjeeko bebajjeeko ate abajjeeko bebajjeeko nga basinga okubeera nga be babi. Wuliriza, ng'ojja n'ojjako omukulembeze ate gwe gw'ojjeeko ng'ogamba nti mubi ate gwe n'obeera mubi nnyo okusinga oli mu kifo ky'okulwanyisa ebikolobero ebikolwa ebikyafu ebikolwa ebivundu ebikolwa ebyettemu okubba okunyagulula eggwanga mu kifo ky'okubeera nga babirwanyisa ababeddizanga obuyinza ate babeera nga bagenda bugenzi mu maaso n'okubeera nga babyongera bwongezi n'okubeera nga babitumbula. Ono yakakasa n'agamba nti bo bwe bajja mu buyinza tebajja kubeera nga batta bannayuganda, tebajja kutulugunya, tebajja kubba, tebajja kweremeza mu buyinza. Kakati njagala okimanyi nti Mwami Museveni olutalo olwamuleeta mu buyinza lwasinga kubeera nga lugwa mu ggwanga Uganda wali mu bitundu eby'Eruwero oba giyite Luwero Triangle, era nga bantu bangi baafa battibwa, era nga n'ebintu byabwe bingi byayonoonebwa, era nga ne bwetwogera essaawa zino bangi bakyakaaba balajana bagamba ebintu byabwe tebyabaddizibwa wadde nga Mwami Museveni yabasuubiza nti ajja kubaddiza ebintu byabwe. Njagala owulira akatambi kano nga Mwami Museveni mu bigambo bye aga nti abantu abo abaavangawo ng'ate abazzeewo be basinga obikubazzeewo ng'ate abazzeewo be basinga obikubazzeewo mu kifo ky'okulwanyisa ebikolwa ebyefutwabbi ebibi ebyettemu ebyekko ate nga babikola bukozi n'agamba nti bo tebajja kubeera bwe batyo. Kakati njagala ombuli oteeka ku minzaani Mwami Museveni be yajjawo abaaliwo bagamba nti baali babi nga balina ebikolwa ebibi naawe okusinziira bwolaba ye kennyini gavumenti ye ne byekola njawulo kyeriwo enenje eriwo yennungi oba ziri ze yajjawo zennungi ojja kuteeka mu komenti otubuulire okusinziira ku byolaba essaawa zino omusajja onno okusinziira ku byayogera essaawa zino byogenda okuwulira olaba nga byayogera byakola essaawa zino oba birala nnyo. That what is happening today, or what has been happening in the last few days, is a mere change of guards. This is not a mere change of guards. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Because in Africa we have seen so much change that change has become meaningless. It's no longer change but merely turmoil. This group getting rid of that group and that group doing worse than the group it got rid of. Now, please, I do not count us in that category of people. The National Resistance Movement, I think, is a clear-headed movement with clear objectives and with good membership. I think it makes a very big difference from the situation in which we were, where the very people in power were they themselves encouraging evil instead of trying to combat evil. I think this is a slightly different situation. Okay, oyo ye Mwami Museveni mu 1986 bwe yali yakamala okuwamba obuyinza oluvannyuma nga abantu abangi bafudde, abantu b'Eruwero bafudde, yavaayo munnange n'awangula olutalo era najja n'atekinga over gavumenti ya Amini, gavumenti ya Obote eyaliko ebiseera ebyo. Abantu bangi baafa mu disitulikiti y'Eruwero gye bayita mu Luwero Triangle, enkuyanja n'enkuyanja z'abantu ezaafa nga ne bwe twogera nti ebizibiti essaawa yakati ebiraga nti abantu abo battibwa bikyaliwo. Obuwanga oba human scars ez'Abannayuganda abaatugumbula mu 1985-1986 tibukyali obulungi nti ne bwetuukidde olunaku olwaleero nti omuntu ne baba agenze mu nnimiro akyasobola okulima n'atema mu kawanga oba n'asanga ebisigalira by'omuntu nga yafiira eyo mu ttale. Museveni bwe yavaayo ng'ayekoolo ng'alayira mu 1986 yavaayo n'agamba nti okuwamba si kwa bulijjo, nti era enkyukakyuka ezibaddengawo zibaddenga zijja zibaawo mu Africa naye nga ziri meaningless, nga tezikola makulu. Era n'alaga nti bo tebagenda kubeera aba bulijjo wabula bo, era n'ategeeza nti bo baali bazze kutereeza
era nayongerako nagamba nti ekimu ku bizibu bya Africa be bakulembeze okweremeza mu ntebe era balowooza nti bokayoko basobola okuteekinga eggwanga lyonna nti ekizibu kya Africa be bakulembeze abalwa mu buyinza. Mwami Museveni yonna yabyogera nagamba nti bo banjawulo era bo baali bajja bakubeerawo kaseera katono nnyo batambule bagende nga bamaze okutereeza munnange ebyo byasoba. Naye ekisinga okwewuunyisa nti bwe yamala okulayira abantu bangi nnyo abamu ku be yava nabo mu nsiko ate munnange bajja battibwa mu ngeri etategeerekeka okukwengulinga ne jjajja waffe Andrew Takome Kayiira eyattibwa mu ngeri etategeerekeka bulungi nnyo saako n'abakungu abalala oba n'abantu abalala abajjanga battibwa naye ate nga abamu bwe bafollowinga obulungi nti be bamu ku bayambako Museveni okujja mu lutalo. Mu kujja mu lutalo Buganda yali nsaale nnyo mu kuleeta Museveni era nti kyatwatuuka ku extent n'omutanda Yesitula n'ava gye yava e Bungereza najja nga Museveni ayagala ayogeregezanye naye agende naye Luweero bogeregezanye ayogeregezanye Abaganda balaba ate munnange nga bakola ki nga Abaganda bakakanya obusungu balabe Abaganda betabe mu lutalo luggwe. Mubamu kubawerekera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kwaliko n'omukulu gwe bayita Waswabiriggwa oyo nno ng'essaawa ya kakati ali mu FDC eyo gy'abadde ng'azungira mumanyi bulungi nnyo bwe bamunnange kuba akola ki kuba atambula n'omutanda wa Buganda okukkirizanya n'Abaganda abaali beeremye. Museveni mu 2006 yavaayo n'ayisa ekiwandiiko n'agamba Museveni yavaayo n'ayisa ekiwandiiko nti by 2006 yali agenda kunnyoka ebyobufuzi era yali tagenda kuddamu kwesimbawo. Essaawa ya kakati giweze gigenda kuwera emyaka 40 bukyanga Museveni alya bigambo bye eyajja nga gamba nti enkyukakyuka tegenda kuba yabugira bagenda kuba banjoli baze kubalesa enkyukakyuka saako n'okumenyawo ekyo ekyabakulembeza abeeremeza mu buyinza nti eyajja mu 86 kati yagenda kuweza emyaka 4 ng'afutubadde ku ggwanga Uganda. Ampuliriza sijja kubeera nga nsukawo nnyo wano naye nga kyolina okubeera nga omanya ebyo bye bimu ku bigambo nkusaba n'obwombefu ogende mu komenti ombuulire okusinziira ku mwami Museveni ebigambo bye yategeeza ensi mwaka 1986 ono ng'amaze okubeera nga awamba entebe y'eggwanga Uganda okufuuka omukulembeze bingi bye yayogera ne bitasobodde kubeera nga tuwulira era nja kubeera nga mbikuleeterako mu katambi akalala ombuulire oba ggwe okusinziira ku by'owulidde ne by'olabye mu bigambo bye omusajja ono ng'abyogera era bw'ogenda ku gurawundi bye bikolebwa era bw'ogenda ku gurawundi bye birabwako era bannayuganda bangi babyagala oba bannayuganda bangi babyevuma oba bannayuganda bangi bali mbuyinike bangi bali mukaba bakulukusa maziga ebigambo bino mukwano gwange ampuliza byali bya mwami Museveni yennyini nga bw'obirabye mu bigambo bye yavaayo n'ategeeza ensi eno n'akakasa nti ye ajja kuba wanjawulo. Ssaabasajja Kabaka awangaale twongere okubeera nga tumubanja n'okubeera nga mukwano gwange tetuzikiza mu ebyo bye twagala okubeera nga tukyusa ensi yaffe esobole okubeera nga abaana baffe bali gye yagaliramu oba oliawo ffe ne tuba tulivuddewo. Ssaabasajja Kabaka wangaale bannayuganda bwenna batugoberera ku EKTV mbeebaza nnyo mwebale nnyo mwebali eddala temukoowa n'abajja ku WhatsApp mbaagala nnyo mwebale nnyo.